314 Music. Kumpi nawe, kumpi nawe, kumpi nawe, wenzagala. Kumpi nawe, kumpi nawe. Abooluganda Mukama ffe yeebazibwe. Ekitiibwa n'ettendo tukiddiza Mukama omulungi oyo Yesu waffe obulokozi bwaffe. Amannya nze Nahenya Naava Munyenye Yakaya Kuzukuseyeya. Ndi wano okusiima Katonda era nga ndi musanyufu nnyo nnyini ddala. Simanyi nnyo okulaga essanyu lyange kungulu naye nga munda bwe kiri ndi musanyufu. Buli andaba leero manya nti ndi musanyufu. Lwaki nsanyuse bwe nti? Nebaza Katonda kubanga amalidde ebyetaago byange bibadde bisinga okuba ebinene mu bulamu. So nentwala omukisa okwebaza buli muntu yenna bambi bamikwano bambebaze ntya naye kanfukamireko nange leero kanfukamireko nfukamidde nga nebaza Mukama nti Katonda waffe oli mulungi oli mwesigwa. Era nga wano wennyini olw'okumala okufukamirira ne neebazaako wamu n'abantu bo bonna b'okozesa okuba nti naogera bwogezi kigambo mulundi gumu naye saamanya buzito bwe kigenda kuvaamu na bwe kigenda kuleeta mu bulamu bwange. Obutuufu mbeebazizza mwenna abakadde bange ba sisters and brothers buli alina ky'okoze okubanga omalidde ekyetaago ky'okufunawo ensula. Mwebale bamikwano Katonda bwe yakozesezza okunfunirawo ensiisira kati nafunye adresi ejjudde etagenda kukyuka mu lunaku lumu oba mwezi oba mwaka olw'okubeera we wano mumpaddewo ekitiibwa n'ettendo okiddiza Mukama. So n'obukulu bw'ensonga eyo nsinzidde wano wennyini nga nsaba Katonda ti buli muntu yenna alina kyankoledde. Oba ezo naziguzisa musenyu, oba ezo ze zagula amayinja, oba ze ziguze ebbaati, oba ziguze emiti, oba ziguze emisumaali. Mu buli mbeera byonna ebikola ennyumba, oba zagula amadirisa oba nzigi. Abadde alina kyonna kyewampa. Abayama ne mutuukiriza nga bannaye sibabanja wadde bajjukiza nga mwe mwennyini mwekubiriza. Nti amafuta Katonda ge yanteekako ne mba nga nsobola okwogera ebigambo ne mbiwulira ng'ebyamagezi. Mwengeri gye mbiwuliramu nsaba nammwe agabawe era abakozesebwa nti buli muntu yenna ayogeranga ekintu nga kifulumye mu kamwa ke kibeereko ekisa kya Mukama kiwulikke mu bantu nga kiriko amafuta ga Katonda. So wano wensabidde Mukama abazimbire amayumba gammwe nammwe abeetaaga okuzimba. Bambi mwebale. Ekyetaago kino kibadde kyene gye ndi kubanga napangisa mangu byonna ebyo nabibagamba sigenda kulwayo naye Mukama anzimbidde ennyumba ate mu kaseera akatini ndowooza egenda kugwera mu myezi 2 gyokka kubanga twakutambulako just mwezi gumu ne weeks 2 naye twayingidde ate ekikwewuunyisa n'abantu agadde gabulayo amatono ddala mu kamera yakikoze ne gabanga gajjuziddwa. So mu mbeera eyo ndi musanyufu olw'ekyo. Awo no nsabira wano wenyimiridde wennyini muno mu luumu mwendi eno nyini muno bwe tutadde ekyoto kya Mukama era nga tugenda banga tusabira wano bwe tugenda okukolereza essaala zituukeyo mwenna buli omu gy'ali eyeesigisizza Katonda waffe nti mulamu awulira era akola bwe tusaba. Tugenda banga tubeeranga wano ku makya mu ttuntu olw'eggulo ne mu matumbi budde. Eno ye luumu yaffe gye tukoze ng'ekyoto we tugendanga okusabiranga n'abantu abatono Katonda banaabangasseeko mu kitundu mwendi naye nze nja kutandika nga nze n'ab'owaka bendi nabo awo n'abalala be tunaakyazanga okuva mu bitundu eby'enjawulo efuuke ddala studio yaffe awo nno we tuba tusinziira okuweereza Mukama waffe. Kale nno ne nsaba obuyambi nze bwe nsigazzaayo mbwetaaga ku kino kyoto twetaaga tukiweeweete bulungi nnyo okusingako wano. Kati njagala omuntu yenna asobola ku kyoto nsabira kyoto buyambi ekya Mukama okigenda okwakira okukolerera okuba nga tekizikira tugina kiweeweeta. So kati wano we kiri kyetaaga okuggwa. Kale bwe buyambi bwensigazzaayo bwe neetaaga okuva eri yenna asobola munyambeko tukimale mu bwangu era nga ye munyambye ne ku nnyumba
ebiri ebyala ebisigadde liri ffumbiro naye nze obyambi nsaba bwa kyoto njagala kibeere nga tuva mu nsiko eri gye tuweereza tubeere nga tuyina we tusinziira kitegeeza nti enkuba newebeera etonnye nga tusigala tuweereza Mukama nga tetugaana kubanga tukola ki nga tumusinza wamu n'okumutendereza. So neyanza nnyo mwebalire ddala Mukama abampeera omukisa mwebale kunsanyusa Mukama buli ayina gwakweseza nobaako kyonka n'abasabidde essaala eyawamu nti nange nsaba kunsanyusize ng'ayita mu kyetaago kyo nga naye bw'okyetaaga. Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu munyenye yaka yakuzukusa eyeyake mbaagala nnyo bamikwano n'okusingawo mmwe nga ye munjagala mbaagala ate nga tekigenda kukyusibwa mwebale nnyo.